Biggu ng'omusajja Lubowa. Omusajja Lubowa abadde njasa Biggu ku NRM atambula musajja mulema naye musajja Nkwe abadde atambula buli wamu atuukawo naye nga ate musajja mulema. Tumufiiriddwa nnyo, tufiiriddwa omusajja abadde ayinza okutukwatirako okulaba nga tuza NRM ku ground kuba ku ntikko John Yoweri Kaguta Museveni gyali. Kubira omulanga Uganda yonna okutwaliza wamu abakungu abakulira NRM ab'oku ntikko tubasaba bwe tunaddamu okutereeza register tuddeyo ku byalo tuwa abantu ab'oku byalo abamanyiddwa kiya NRM tubabeesingengako bagende nga batulaga abantu abatuufu abayinza okuyingiza amannya betuyinza okubeesingako n'okuza NRM ku ntikko. Tugenza kufiirwa musajja ow'amaanyi, tusaaliddwa nnyo, tusaaliddwa ddala. Bala ku kyalo era kuba abantu b'emikko tukajja n'ekyokusoma Museveni wabalemereddwa okujja kutuyamba tuzindike Kadaga gy'atulondese. Yandibadde etuyamba nekolera pate yaffe ya NRM ya Pulezidenti Museveni kubanga twagala obwenkanya okusinga okubeera ng'omuntu ate yeesimbyewo yakozesa ofiisi. Omuntu alemesa omulema okwesimbawo oba yakyusa erinnya eyali emabega waakyo ate ali mu ofiisi omutavaamu okusinza ng'abantu bakompuleini bendikulidde wano. Enkola y'emirimu yegezeeki yeyonoonese, enkola y'emirimu si nnungi, abantu batukolera emirimu bagikole bulungi. Nze kyennawe Kenise kitoleko ndi musawo era nkola emirimu gyange, siri civil servant naye nkola emirimu gyange ate ndi businessman. Akati nesimba okuba chairman LC1 kitundu kyaffe kino ekyamulago NRM twala ekitundu kyaffe maaso kuba abantu baffe twagala kuuma mirembe ate twagala n'abantu baffe obasumusa. Abantu baffe bali mpaavu obungi, abantu baffe balina information symmetry tebamanyi kifa mu project za gavumenti tebazifunamu ate opposition ekozesa omukisa ogwo olw'okuba nti mulimu obumulu multigrities mu kitundu kyaffe kino ne batukuba ate toyagala ffe kyetwagala NRM ebeere y'amaanyi mu mukono naye ate abantu abamu bajja ne batufuula ate ne bagoba abantu si kirungi kubanga we are fishermen, we are fishing people, we want people to come to our party so that our party becomes stronger in the twagala kuwangula bululu mu mukono ebitundu byonna ebyokulonda aba opposition teina kitundu kyeyina kutwala naye olw'okubeera nga mulimu obumulumulo obutonotono oluusi bwe butukuma kyo kitwagala okulwanako. Kati nze neesimbyewo neesanze nga muli gyesa NRM najja neekebera nga mwendi ate kati ligeza yagenza okukomawo nga siriimu kati ate negyesitwa n'abeera nga yeesimbyewo ate ngera wansi yewanisa nga negyesitwa. So ebyo ebintu bye twayagala kubeera banne mu kitundu kyaffe twamiyembe era abantu bonna bawagira nze musawo kuba mbakolera teri muntu ayinza kugaggawala nga talina bulamu. Twagala abantu bonna babeere balamu, bwe banaabeera abalamu omulamu yakola, omulamu yagaggawala. Twagala projekiti za Pulezidenti Museveni zatuwe mukono abantu zibatuukeko ku grassroot kubanga tosobola kubeera ng'olina pate nga grassroot zayono newebeera enyumba nga terina grassroot of course bijja kugwa. So twagala ekibiina kyaffe kitwala mu maaso era abantu abo let me say in ports bamalls bannaye batuyambe bave mu pate yaffe kuba oluusi oyinza okusanga katebe batwala information eri bannaffe abatuvuganya. So bene ebyo naye bannamukono namulago Museveni oye mukono oye mulago oye. So banne mwebale nnyo kuwagira Pulezidenti Museveni, mwebale nnyo kuwagira NRM. NRM Lubowa Ramadhan Kamau nesimbyewo ku mainstream kwa LC3 naye mbeera ebaddewo obutaali bumativu bwa NRM zikiriza kuba ndiwo NRM era sigenda vaawo pagira Pulezidenti Museveni era nja kwongera onoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu. Ekifo kino sirina gwe nkirekedde aliko gwe mbadde nvuganya naye sinamulekera ku kifo naye nja kulonda omuntu alina ebisaanyizo gwe naatunuulira n'abawagizi bange kiwa nti nalina ebigendererwa ebitwala NRM mu maaso asobola okugattako NRM asobola onoonya akalulu ka Pulezidenti Museveni gwe nja okuwandako eddusi agenda avuganye ekifo kya ssentebe wa Central Division mu butaba mu regisita z'NRM ate nga NRM yange njiwanya ekitiibwa bankwatamu mukola transfer erinnya lyali lyasigala eri ate nga nze newandiisiza wamu mu kyalo kya Mulago
kati nsabye ku lw'obulungi bw'NRM nenzikiriza nti etteeka linkutte ne ŋŋamba katukireke bavuganye ekifo kino abalala naye nange ekinzijaako kulonda muntu waateekawo musika agenda okuvuganya ekifo ekyo n'abatulaba erinnya nze Miwanda Christopher omu ku bali mu nkanja ya Omukulu Lubowa erikola essente erya Nkwenga. Ekyamazima ebigambo si birungi naye olw'okwagala NRM okutambula obulungi tubadde tusazeewo ekifo ekyo tukireke oba wabeewo enkola endala ey'okulonda okuwanda eddusu ku muntu yenna oyo gw'anaaba awanzeeko eddusu okubeera nti agenda mu kifo ekyo. Ekyamazima tulwanye nnyo era mmanyi nti bonna bategedde nti NRM si y'abantu ba Lubatu. NRM yaffe ffe bannannyini NRM bwe tuba nga tukayanye okuva day one paka leero ne tusobola okutuukiriza essuula eno, ekituufu kiri nti n'abakulu nga bavudde waggulu ku nation bajje wano, ensonga tubadde tugikutte kannabwabo. Naye akantu katono nnyo akazzeewo ke ka kkooti ako ke tugambye nti katubaleke tunoonye bwe tugenda okuteekawo agenda okukola ebintu bino mu butuufu bwabyo. Agambye nti Tango Doi yatugambye etteeka omuntu kasita abeera ng'abadde mu NRM okumala ebbanga ku kyalo ekyo ne bwe giba myezi 3 gyokka akkirizibwa okwesimbawo oba okulondebwa newankubadde nga tali mu register. Naye ekyo tekiri mu buwandiike, ekiri mu buwandiike kyo kirala. Atali mu register talondebwa, talonda. Kati n'olw'ensonga eyo tukkaanyiza nga ttiimu ya Mwami Lubowa tugenda kuba nga tubabuulira ekiddako mu bbanga lya ssaawa 6 okuva kati. So muli mukirindirire. Nze awo ndi musanyufu nnyo kubanga tutandise okulaba nti NRM abajagala batandise okuvaayo. Luli tubadde n'abantu nga NRM tebajagala, bajagalako ssente zaayo. Naye kati kino kyo kitulaze nti tutandise okufuna generation eyagala ekibiina so si eyagala okukinyaga obunyazi. Tosobola kubeera n'abakulembeze nga balina bikwiro ate nga tugenda mu kalulu. Twetaaga abakulembeze abatereevu, abakulembeze abagenda okusobola okusitula ebbugumu ly'NRM olwa Katonda n'ensi ya katono nnyo ku nsonga eyo. Ekituufu kiri nti NRM ne gavumenti ya Uganda esobola okukola ebintu byonna nga bweba ebyagadde. Okugeza wano bwe baali nga bagaba obutimba bakuwanga app we bayingizangamu ne bamanya nti omuntu oyo mwali. Naye kyetuzudde mu register za luutu eno abantu bangi babatta nga bakuteekako nti oyo yava mu kyalo kino yafa yasenguka. Kakati tugenza okwezuula nga ku lunaku lw'okulonda abantu be bateekako nti baava mu byalo ate weebali. So kakati ba registrars twetaaga okubajja mu mbeera eyo ey'okubeera nti beba Katonda beba ki, naye system erina okubeera ng'eyapudetingibwa kuba NRM ejjuddemu abantu abayivu, ejjuddemu abantu ab'obuvunanyizibwa basobola okubaako gye baggusa. Kakati tuve mu nkola ey'analogo tudde ku digito. Ebintu byonna eby'NRM bitambulirenga ku digito. Bwe buba nga obutimba babugabira ku digito, lwaki NRM kola ebintu byayo mu digito? Ku addressing and employment mu bavubuka baffe bano kati nendabanga tulina resources. Government yaleeta internet wano ya Ministry of Health ku ddwaliro nga ndaba singa tuleese booster internet eyo ne tusobola ogikozesa abavubuka nga balangirako bizinensi z'abavubuka bannaabwe nga bwe tuba tutaddewo ka center computers tuzitaddemu nti abavubuka basobola okubeera nga balangira bizinensi zaabwe ate ne bizinensi z'abannaabwe kubanga internet weeri. N'ekirala abantu awo ne mbaga nti bannailuka
eddwaliro lino yeesiwe lirya gavumenti naye catchment area oluusi yeeyongerako forecasting bagikoleyo eddagala naye olw'okubeera nti n'abantu bazze bangi eddagala liggwawo yes otafuna naye tusobola okuddira okuŋŋaanyayo akasente akatonotono ne tukola ka community based insurance nti tusobola okufuna kiriniki eri wano kuba kiriniki tugirina eri wano ku ddwaliro awo olina mukwano wawe muyita Dr. Paul alina kiriniki ye nnungi nnyo abalwadde basobola okugendangayo ne tufuna obujjanjabi bulungi ku kasente akatini ate n'ekirala ku ddwaliro awo twagala nga omuntu ow'oku kyalo kino olwokuba tebayolidde ku kyalo kino nti bw'abeera agenze awo asobola okufuna obujjanjabi wadde talinaki nga tamaze kuyita kate kusimba nnyo layini olw'okuba nti eddwaliro liri mu kitundu kino tuliganyirwamu abantu b'ekitundu kino tukiganyirwamu nekira ku kitundu kino tulinako abakyala abafumba emmere bambi eddwaliro tufuna abantu bangi abavudde mu bifo eby'enjawulo tisinga abakyala abafumba emmere ku kitundu kino basobola okutwalangayo akamere ne babaguza abantu abalwadde ku kamere ku bbeeyi ensaamusaamu yes tukimanyi tiwayinza okubeerayo service provider mu bitundu ebirala oba luusi ne mu ddwaliro naye oluusi omulwadde ayinza kamere ako butakasobola ti abakyala bano tubeera tuba empowerinze economically kubanga bambi tebalina then ate nga n'eddwaliro oluusi service provider aliyo naye nga naye afunye ekyawo ne kibeera nga kifunye ki enkulaakulana nekirala nayogera nti oluusi projekiti za gavumenti zigaana okutuuka mu bantu nti waliwo information asymmetry nti abantu tebategeera projekiti za gavumenti bulungi nti tugenda kuteekawo whatsapp group y'ekyalo kyaffe yonna yes waliwo ebizindalo ebyajja naye information eyinza obutaatwako bulungi kuba omuntu ayinza okubeera nga yagenza okusuubula mu kibuga naye singa twaddewo whatsapp group tuteekawo nti kale bannange waliwo projekiti yaze ya gavumenti bweti ne bweti naye abantu baffe twagala mujembulesinge oba sente za pdm nga zizze zigenda kujja bagenda zigaba nti bannaye mujje tugenda kukola ka group bannaye mujje abakyala nze njagala nnyo esibagiteeka ku bakyala n'abawala bambi kubanga mu mbeera yonna abakyala n'abawala bebasinga okunyigirizibwa abaami oluusi bo batambula ne babaleka ewaka naye guno omulembe gw'akameeza tegukyakola waze n'omukyala gwenyina ewange akola ne tugatta effort naye omukyala bali bwabeera nga takola oluusi obumulumulu famire bwe buva so neddala projekiti gyenina omulumulu omwe muli naye NRM tuli kibiina tutuula wansi ne tugonjola ensonga zaffe internally tetwagala nnyo kwanika buziina bwaffe bweru kubanga abantu bano abali ku ludda oluvuganya oba kye bayita opposition bakozesa weakness eyo gye tuyina oba mu bibiina ebirala bye bayina ne bapenetratinga ate ne basobola otukuba mu mukono twejagala NRM ebeere nga yefuga okuva ku grassroot paka President Museveni twagala President Museveni akalulu kano awangula 10 era nze newaddeyo okola mobilization ku kyalo kino ne beyond tulabe nga abakulembeze bonna bagenda okugira ku kadi ya NRM bwe bawangula nze olaba nze wano omwaka guli otwalonda akalulu ka president nakubisa ebipande bya president n'ebitimba ku kyalo kuno twa gavumenti nti funa omusaala olwokuba nti nkola bizinesi bange butonotono nenkola ne mobilization mu bantu bange nasobola okubisa ebipande nemba n'omuntu n'abitimba ku sente zange yes so twagala pate yaffe abantu babeere nga bagirumiirwa yes kale mubiyinza okubeera mu nti mulimu okusigagana omuguwa naye ekyo tusobola okisolovinga internally abira okusinzira mu tteeka ate bambi ate etteeka ligende limusinge atafulumye eki sente n'olwekyo naye bwakitunuulidde n'agira ki n'agamba sijja kudda mu misango sijja kugira ki naye bw'atyo olw'okusinga guidance omukulu gy'abadde atuwadde oba gy'atuwa then twekulaba nga naye atuuse ku compromise n'olwekyo tubeebaza naye ebifo ebisigadde tugenda bitunuulira tulabe nga tumanya
nti sero ye mulago ewedde mulago ono kakati alabe we tumusetoli n'olwekyo katubuuzeeko atave kuli agende kunako oluganda lwange mujja kunsanyuka si bulungi nnyo naye era ntegera oluganda lwandwogera ekintu kyensanze wano era ekisookera ddala njagala kubeebaza okuba abantu abakakkamu oba abantu ekyalo ebimu abantu bayikubye emiggo omusaayi guyiise ku byakuki byobulunzi naye mubadde mulina ebibanyiga because you have held it in peace njagala nnyo okubasiima era nabulidde abakulu kati nze bamputa Samuel Eyenga nga nze nkulira ebyokulonda mu Greater Mukono. Greater Mukono mulimu Mukono, Kayunga, Buikwe ne Buvuma. Era njagala kubabuulira nti Greater Mukono wonna wedde kati eriyo okubagana abantu kola buki. Njagala kwebaza abantu b'Emukono. Kati ekizibu ekibadde wano era mukitegedde kibaddewo ndowooza embeera etali nnungi ono munnaffe ne batamu transferring okuva mu kyalo kyabadde okujja ene Mulago naye ekirunti nti bino ebizibu bino byonna kati nze biwaddise era tugenda kubigonjolwa era omwami ono waliwo nze byenjogedde naye kubanga sigenza okumanya nti omwami mulungi nnyo owa NRM atataliiko okubuusabuusa mu NRM secretariat nze akulira directorate owadira akulira director ya mobilization era omulimu gwange kunoonyereza abakaada aba NRM abali mu byalo eyo abakozi okusingira ddala bwenjagala omuntu nga mobilizer era nja kubabuulira abantu b'Emukono ono omusajja nze ngenda mutwala mu ofisi wange nga mobilizer wadde nga bino bebiri byokulonda kuba abantu nga bano betwagala okuzimba ekibiina ate oli omusajja atulaze nti muvumu ekyo ekyensinze ddala okumwagalako ayagala emirembe ayagala ki peace kubanga bintu bino betulimu bya munda bya waka bya munju byaffe nga NRM. If there are any challenges, we resolve it peacefully, and that's the reason why I've taken this decision. So njagala tukakkane oba waliwo ebifo ebirala bitulina okukola ki kulonda